omuntu okera ku makya n'omujja mu mbeera embi ennyo n'omujja e Kampala n'omussa China n'omuyigiriza okusuubula gy'omututte mu kusuubula nga naawe gy'osuubula ate n'akulimirira because they think they know you better than anyone. Abamu ku ffe twewaana n'okwewaana nti nze gundi nsiiba naye omwagala ddika mukubire halo njagala kulaba. Now we abuse the trust. Tuvuma oba tutyoboola obudde abantu bano bwe batuwadde, tutyoboola amatu abantu bano ge batuwadde, tutyoboola liberty, democracy omuntu ono gwakuwadde nti ndi muntu wo kankwanguyize tukolagane ffe ne tukitwala bulala. Mwabakola mu Buwarabu mukimanyi nti Omuwarabu tamanyiirwa because bo from the word go tamanyiirwa. Ekyo mukimanyi. Abakola n'Abayindi bamanyi nti Omuyindi tamanyiirwa. Kati ffe lwaki kitwanguyira nnyo okumanyiira abantu n'okumanyiira embeera? Because we never do reality therapy. Tetutera kikola ekyo. Program Omuntu Awansi Live nze Andrew Kyamagero abali ku Facebook mbebaza tusigale nga sharinga feed eno tuli mu kweyubula. I want you to take a moment mu bulamu bwo weetunuulire wa w'obadde omanyiiridde, w'otegerera nti ekintu wakimanyiira nga tokyakisoosowaza, nga you're lazy about it. If you're lazy about something that was a priority 10, 5 years, 3 ago, nga tokyakisoosowaza, you're familiarizing with it. Bwe guba mulimu otandise okugumanyiira. Bw'aba mukazi wamumanyiira, bw'aba musajja wamumanyiira, baba baana bamanyiira. Kankubireko kino leero okitegeere. Power, amaanyi oba obuyinza is held by only those who can keep it. Amaanyi gakuumibwa abo bokka abasobola ogakuuma, abamanyi engeri gye bahandolinga amaanyi oba obuyinza. Bw'osoma corporate governance ebintu bino babikoonako nnyo n'ogamba waawo. Bwe baba tebakuwanga ku buyinza toyinza kutegeera ngeri gye babuhandolingamu. Abamu mulina obuyinza bwa WhatsApp group naye amaanyi ge mukozesa n'engeri gye mukozesa obuyinza bwammwe kitulaga either you can handle or you can't. Ba supervisors, ba managers, ba team leaders, engeri gye mukozesaamu obuyinza bwammwe ekwawulira ddala ku muntu amanyi kyalina n'amanyi kyatalina. Never stop achieving even when you're victorious. Bw'oba okwana omukyala Mungu n'akuyamba n'akkiriza, totandika okwesuulirayo ogwa naggamba ku mukyala oyo. Olw'ensonga nti bw'otandika okwesuulirayo ogwa naggamba wabaawo omuntu omulala atandika okulaba ky'otalaba. Because omuntu wamumanyiira. Bw'otandika okuba n'akamanyiiro ekintu ekiri precious tokiraba. Abantu abali precious mu bulamu bwo tobalaba obajaajamya. The problem is obudde gye bweyongera okutambula ogenda okutandika okwagala okufuna abantu bano nga attention yaabwe yakyuka dda ku ggwe. Waliwo omuntu gwakubiranga essimu emabega n'omugamba njagala kulaba leero n'agamba jangu. Leero bw'omukubira agamba ha wiiki eno acha tukoze wiiki ejja. Olw'ensonga nti wamumanyiira nnyo, yakuwa obudde, yakuwuliriza, gwe n'okizannyiramu. Waliwo abantu mu nsi nga babeera n'abantu ab'obuyinza ab'amaanyi
nga waliwo abantu abagamba nze n'ensembera obusembezi ne bwe mbeera ku bataano baatambula nabo mba maze. But oftentimes fe abantu abawangaala n'abantu abo mu spaces zaabwe tetulaba maanyi na opportunities ze balina tetuzitegeera. Olw'ensonga we get comfortable and we familiarize ourselves with them. Omuntu asobola okubeera nga mumbowa abambowa bakuuma beene kabaka naye olw'okubanga atambula ku entragi y'abeene muli atandika okubeera n'amaanyi nga yeewaanira namu ffe tubeera naye era ffe tubeera naye naye nga waliwo abantu abava ebweru w'essako abantu abava ebweru wa ssako y'abawangaala naye ne bamufunamu emigaso nga gwamuliraanye tomufunyeemu migaso olw'ensonga olina akamanyiiro wamumanyiira amaanyi g'alina n'obusobozi bw'alina ne opportunities z'alina tosobola kuziraba kubanga wamumanyiira.